bannange tuli mu miranga tuli mu biwoobe abantu baafudde mu Saudi Arabia. Bw'oba olina Kadaamawonga yakugamba akolera Saudi mu kitundu kye bayita Dubai, munoonye ku bantu abo oba beetaaga kukubirako direct call, muteekemu olukomo lw'essimu omukubireko olabe oba alyokke. Olutalo lwa Iran ne America lukyagendera ddala mu maaso, ng'ate omu Iran ye yasalawo okukuba buli nsi yonna azironga zeekolagana n'America. Ezenga ekuba ebitundu era mu Saudi Arabia ne mu nsi endala, naye yakubye Dubai. Kiri mu Saudi Arabia ekitundu. Dubai kitundu ekyo kibeeramu nnyo amakolero ag'enjawulo. Nga olaba e Uganda nti tulina akangeze Nammanve. Ekitundu kye Nammanve awo waliwo nnyo factories ez'amaanyi era ez'enjawulo ezikola ebintu eby'enjawulo. Kati ne Dubai we kiri bwe kiti. Omuyirani yakubye Dubai, abantu baafudde. Kyekinga ku Kadaama. Nga bweri nti eno kyano tuyisaako by'abantu bateeyo. Era nga tufuba nnyo okulaba nga mu butuufu tukomayo waka nga tuyokke. Nkusaba bw'oba olina munno ng'ali Dubai, mukubireko olukomo lw'essimu, k'obeere Uganda muteekemu emitwalo 2 oba 3 omukubire okakase oba omuntu waayokke. Weewaawo saababuuziza nako ba DRA nga tutandika naye nga nkubuuzaako owasiza otya mukwano oba wasuza otya obudde bwonna bw'olabiddemu vidiyo. Manya n'eddoboozi Magi bw'olaba ku screen yo, ate era nga nyongera okwanirizaako ku Magi Kyeyo Initiative YouTube channel. Eno channel tuyisaako ebyabankuba Kyeyo. Zo tugattagattamuko ebirala naye nga tusinga oyisaawo ebyabankuba Kyeyo. Olunaku lw'ejjo nsooka okwetonda. Bw'oba nga wanoonyeza ku WhatsApp, bw'oba nga wankubiddeko, oba nga wanteereddeko message ku gonti zonna n'otandaba, neetonda. Ekyantuuseeko olunaku lw'ejjo nawulidde ng'omutima guvaamu, ne mpulira nga nninga obwongo bwe bakutte, ne mpulira nga nninga gwe basazeemu bibiri ku kyantuuseeko eggulo. Olunaku lw'eggulo era neetondera kirayanti wange eyabadde ajja nga ayagala Airbnb nkwetondera, kubanga ngenza okuddako nga ne manager ngamba yalemye okuba nti akukwasaganya. Omanyi nannyini kintu oluusi bw'oba ng'ovudde ku mpewo, gw'olina okukubiriza bano abakuyambako n'oba ng'obateekako pressure. Olunaku lw'ejjo nabadde nina kirayanti ng'ayagala Airbnb. Nangamba ngenda kujja ku ssaawa 7 konze kale. Wezaweza ssaawa nga 6 kitundu ne contactinga manager. Ne mugamba omwami yatugambye okujja yakukubiddeko kuba namuwadde namba ya manager. Nangamba tannankubira konze kale kirungi teyesasuddeko ssente za booking. Bw'anaaba waakujja ajja kujja. Ate era abangi abatutuuliza nzija oluusi n'osiba olunaku lulamba n'otalaba kirayanti wajja. Nemugamba okay, bw'anaaba waakujja ajja kujja. Mala okwogera ne manager ku ssaawa 6 kitundu, ku ssaawa 7 omukulu ono ng'agwa mu mazzi batuyali. Ono essimu eno gy'olaba yagudde mu mazzi n'olaba nagisaanukudde, simanyi oba enaddako kukola oba tuddeko teddemu kukola. Essimu eno ng'egwa mu mazzi egweko mu tuzzi otutonotono, bannange yagudde mu lwejje lw'amazzi. Nagenza okuginnyulayo ng'enywedde nekkuta n'ebwegera n'egeesaaba. Mukwano yajjudde. Nawulidde nga nzirika, nina appointment, nina abantu be nabadde nguzeeko ebintu nga mbagambe ngenda kubasasula nga bituuse we biraga, nga w'omanyi okugula ebintu online. Nga nkoze pulogulaamu ne mbagamba muleete ebintu, ne mbalagirira we bigenda, nga nninda bituuke mu kikomera asikaali ankubira essimu angambe bituuse, oba nabo bankakase nti bituuse, ndyoke mbateereko ssente ku ssimu. Guys, nafreezinze ne ngamba bagenda kumpita mubbi, bagenda kumpita mu ffere, ekyo kyokka kye nawulidde nga nfreezinga nga nfa. Njagala nnyo okuuma erinnya lyange nga liri clear, nga liri clean. Ne mbeerawo nga siritegeera. Simu n'egaana okuddako,
era by the way ne kwenkolera ndoza videos zaba tezirikirya kati ndi ku taabu naye taabu eno tegenda mu layini munange bwe bitowo byabadde abatasobodde kunfuna sajjeko bujja ssimu saavudde ku WhatsApp saababulookinze naye simu yagudde mu mazzi n'olwekyo nsaba kunsonyiwa. Munange bwe mukedde ku makya era bw'oba ng'olina WhatsApp yo bw'oba ng'ogiggulawo making sure nti ogiconnectinga ne ku email yo si kye kinyambye jjukira taabu tegenda mu layini kyokka njagala okuba nga nzizaako at least WhatsApp ziddeko. Kyenkoze nga nkwata taabu eno ku makya nga ngirogingamu in nga ndawunodinga WhatsApp nga ngiteekako nga ŋŋamba kangezeeko ndabe wadde siyina layini mu ssimu yonna oba nnyinza okufuna verification code. Sikimanyi bw'oba ologinga mu WhatsApp waliwo kode gye bakuwa naye bagikusindikira ku layini yo. Awo wabadde ettagale munange nga mbirogingamu in nyinza okulaba nga kode bagimpeera ku email. Kumbe nali nakwata WhatsApp yange ne ngiconnectinga ne email account yange. Kati nga tekinneetaagisa kubeera na layini mu ssimu okurisiivinga verification code. Egyo gye bakuwa n'ogiteekamu ne balyoka bagula WhatsApp. Munange bagimpeereza ku email nga nteekamu bannaye mpulidde essanyu. Guys, WhatsApp zammwe muziconnectinge ku email. Kubanga oyinza okufuna obuzibu nga naawe olina taabu nga we mbadde nayo naye nga tegenda mu layini ng'ate oyagala ozzeeko WhatsApp. Kyekinnyambye era WhatsApp zange zonna nzizizzaako naye direct calls siriiko kubanga layini eno taabu tegenda mu layini ate n'essimu yo ekyagaanye simanyi oba enaddako oba teddeko Mukama y'anaamanya bwe batezzeeko kigenda kuntwaliramukko ennaku eziwera okufuna essimu endala. So kyekyo ekyabaddewo olunaku lw'eggulo. Wabula kye nakoze Mukama yannyambye nadduseeko kuba TikTok nagiroginga in mweno taabu kati mbadde ngikozesa ku ssimu ne ku taabu. Nadduse ku TikTok ekiro lwonvudde ku mulimu nkomyeyo waka nga nkolayo ka vidiyo nga nnumba n'omwami gwe nabadde mbuzeeko ebintu bye nagambye byeti nga mulumba mu kabokisi nga neetonda nga mugamba munnange esaziyeeko ssimu bambi siri muyaaye bambi siri mubbi nga neetonda nga mubuulire ekyabaddewo naye tewali kinsanyusizza omuntu ono mwesigwa omuntu ono baŋŋambe mukkakkamu nabadde mmanyi ebintu baabizizzaayo kuba nakoze vidiyo TikTok ne nga bannange waakiri mma mwabizizzaayo ngenda kusasula transport wammwe gwe mwakozesezza naye nagenza okugira nga nziramu nga ŋŋamba munnange ffe bitwalise twabireseeyo nga baalese naye gw'omanyi ssente egitali 5,000 byabadde mu 27,000 27,000 nga nabagambe mu bireete ensasula bituusi baabirese tebandabyeko essimu zaavuddeko naye ennamba gye baabadde nayo ya sikaali kuba neya maneja wange ate saagibawadde nabawadde wuwi ya sikaali ne mbagamba ono ye waali we mutuukira wonna ajja kubeerawo abagulire geeti muteeke ebyo mulina oteekayo mbasasule nga nkakasiza nti bituusi naye baabireseewo ne baddayo nga tebafunyeemu kutya omuntu tebamumanyi bandaba ku intaneti nga naawe bondaba era kyenkoze nfunyeyawo akasimu mu ssaawa oba zibadde nga 4 nfunyeyo akasimu mwempulesinze layini esimu tebadde yange naye njidde ku muntu mukozi munnange ne nteekamu layini yange ne mbasindikira ssente era mmaze obbakiriyalinga 27,000 omwami naŋŋamba nkubunye madamu nyongeramu kuba natudde n'enninde egibadde 27 ne mu 28 nga butuufu nange ndi happy nti beesize omuntu gwe batamanyi beesize omuntu gwe batalabangako ne bandekera ebintu byabwe nga sabawaddeko wadde ekikulu
bwentyo omutima ne gukkakkana nga maze obbakiriyalinga kirayanti ye bambi teyasobodde kuba nti atukwasaganya teyatufunye nga omanyi nannyini bizinensi oba ng'ovudde ku mpewo omuntu ono akuyambako oluusi tasobola bikwasaganya kuba n'omulemerako n'omugamba dduka mangu osange kirayanti yangu omupiikinge omubeera ku ki omubeerako ku pressure omuteekako pressure engamba kale kirayanti waba yagenze ezaabadde zange naye kasita nkiri yalinze bano be natambuzizza okuleeta ebintu so bwentyo guys siriiko ku direct calls teziriiko naye ku whatsapp kwendi era bizinensi zigendera ddala mu maaso bwe tumala okwogerezaganya bulungi nnyo nsobola okukwasaganya ennamba ya manager n'oba nga otukubirako direct call so abaagala Airbnb bambi muntuukirire mukama bankumire nnyo atakumira mpeera sigadde nga nze Maggie muyala